Mukama waffe yeebazibwe balamusiza mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda nate alituusiza ku lunaku olwaleero. Ekitiibwa kya Mukama. Leero tuzze kwogera nga tutunuulira mu kyawandiikibwa kya Isaaya 59. Omuntu yeebuuza nsabye, nsiibye naye Mukama lwaki tampulira? Mukama nze lwaki tannyanukula? Lwaki bali baakolera bokka? Okitegeera kwegamba nga gwe weebuuza ebibuuzo lwaki nze Mukama tanviirayo? Abalala balaba omukono gwa Mukama nga gukola naye nze lwaki sigulaba? So ekyandiikibwa kino kigambye nti Isaaya 59 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu lugambye nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, so n'okutu kwe tekugadde n'okuyinza ne kutayinza kuwulira. Okitegeera Katonda omukono gwe teguyimpa wangako, tegulekerangako kukola. Okutu kwa Mukama tekuzibangako, tekulekerangako kuwulira. Olwakubiri lugambye nti naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Ebibi byaffe baganda bange bannyinaze, ebibi byaffe bye bikwesezza Mukama amaaso. Ebibi byaffe bye bireetedde Mukama okuyimpiwala mu bulamu bwaffe ng'omukono gwa Mukama tegukyatulokola, tegukyakola. Ebibi byaffe bye bireetedde Mukama okuba nga atatuwulira, ebibi byaffe. Olwokusatu lugambye nti kubanga emikono gyammwe gyonoonese n'omusaayi, engalo zammwe n'obutali butuukirivu, emimwa gyammwe gyogedde eby'obulimba, olulimi lwammwe luvulungutana ebyekyejo. Kitegeera akamwa kaffe kwogedde eby'obulimba, olulimi lwaffe lwogera ebitategeera kwegamba lwogedde ebintu ebyekyejo, engalo zaffe zonoonese n'omusaayi. Ensonga lwaki Mukama tatuwulira? Tukoze ebintu bingi ebituleetedde Katonda okukweka amaaso ge. Tukoze ebintu bingi ebituleetedde Katonda okubanga omukono gwe tetukyagulaba mu bulamu bwaffe nga gukola, nga tetukyamuwulira ng'akola, nga tetukyakwegamba ebibi byaffe bituleetedde okulaba Katonda ng'akwesa amatu ge, ng'atakyatuwulira. Ng'owulira osaba naye nga naawe owulira eggulu likutte. Osiibye naye ng'owulira tolina mu nsi ya mwoyo kiki ky'olaba, tolina results z'ofuna. Naye Bayibuli etugambye olw'ebibi byaffe bye bireetedde Katonda okukweka amaaso ge n'atayagala kuwulira. So baganda bantu tutereze amakubo gaffe, naaba engalo zo ezo zibadde zijjamu embuto, ogubadde guyiwa omusaayi gw'abantu bo. Abamu muse bannammwe lwa bintu ebyensi bikuleetedde okwonoona mu maaso ga Katonda, Katonda n'abanga atakuwulira. Obwenzi, obubbi, obulimba, kwegamba omubiri gwaffe ne gwonooneka gufuuse ekintu ekitagasa mu maaso ga Katonda nga tusaba tatuwulira. So tutereeze ebikolwa byaffe, tunaabe engalo zaffe zitukule, naffe tutandike okuwulira omukono gwa Mukama nga gukola, nga ne bw'omukoola akuweerawo results, nga ne bw'omukoola n'ofukamira n'oyogera ekigambo kimu akuweerawo results nti mpulidde. Kubanga Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya 64:24 nti muba temunnampita nga nayitabye dda, muba mukyayogera nga nawulidde dda, bw'ayogera Mukama. Kati ebibi byaffe bino bye bituleetera okubanga Katonda tatuwulira, okubanga Katonda tatuyitaba. So naye bwe tunaakyusa ebikolwa byaffe ne tuvaayo mu butali mu butuukirivu bwaffe, ne tuva mu kwonoona kwaffe, Mukama agenda tuwulira. Omwaka guno ojja kulaba omukono gwa Mukama. Vaayo mu bwenzi, lekerawo okuggyamu embuto. Abaana ba mujja oba otulugunya, eddagala ly'okola mbu omusajja akwagale, ebyo byonna bikyafu by'oteeka mu maaso ga Katonda. Emisaayi gy'enkoko, tunaabye emisaayi gy'enkoko ne giwunya bubi mu maaso ga Katonda. Katonda n'akusobola okukweka n'amaaso ge nga tayagala na kutulaba, n'akweka amatu ge nga tayagala kuwulira kye tusaba. Ebyo ebintu byonna bituleetedde okubanga tulabika bubi mu maaso ga Katonda. Twenenye tuveeyo mu bikolwa ebibi,
tudde eri Katonda. Omwaka guno gwa kunoonya Mukama, gwa kwetereza mu maaso ga Katonda, gwa kweteekateeka, kuteekateeka mwoyo gwo. Ebintu by'ensi bireme kusubya ggulu. Waliwo obulamu obutaggwaawo. Yesu alokolera awonya. Eyo gy'onoonyeza oluzaalo jangu eri Yesu. Eyo gye bakugamba leeta embuzi, leeta enkoko. Katonda talina kyakusaba, yeetaaga ggwe obeere ng'oweerongoosa, ng'olongoosa amakubo go. Emimwa gye giwunya omuka gw'emmindi, okufuuwa amadagala n'oyimira mu mulyango n'ofuuwa amadagala. Obwo bwonna bukyafu mu maaso ga Katonda. Katonda mwesigwa asobola okusonyiwa, kasita okomawo gy'ali n'omwenenyeza. Tulongoose engalo zaffe zitukule, naffe tusobole okukwata ku mukono gwa Mukama. Manya nti buli kyolaba ekipya mu bulamu bwe ekirungi ekituuse, ogwo gwe mukono gwa Mukama, okwe kukola kwa Mukama. Naye gwe buli lw'okaba amaziga manya nti waliwo ekiganye, waliwo ekitanaba kutereezebwa mu maaso ga Katonda. So baganda bange, tulongoose amakubo gaffe, akamwa kaffe tukaggyemu ebintu by'obulimba, olulimi lwaffe tulutereeze, lwogere ebintu eby'ensonga, lwogere ebintu by'omugaso, okuwaayiriza munno bamugobe ku mulimu, okukola eddagala munno agwe eddalu, okukola eddagala munno obufumba abufulume. Obwo bwonna bubi. Ojja kutuuka okwagala omwami nga Mukama takuwulira. Omwana wa munno gw'ottaba abaana b'oggyemu embuto, ojja kutuuka okusaba omwana nga Mukama takuwulira. So Katonda abaagala, Yesu abaagala, alokolera awonya. Katonda asonyiwa. Okitegeera, Yesu asonyiwa. Gwe jangu, Katonda mwesigwa agenda kusaasira. Tobeereyo n'ofiira mu kibi. Tobeereyo n'ofiira mu kibi nti nze Katonda ku byenkoze Katonda tasobola kunsonyiwa. Nowe, Katonda asonyiwa. Olaba nze yansonyiwa, naawe agenda kusonyiwa. Gwe kasita weewaayo eri Mukama n'ova mu bikolwa bye ebibi. Ebintu bingi ebituleetedde Mukama obutatulaba, bituleetedde Mukama obutatuwulira. Bayibuli egamba nti ensi y'entebe y'ebigere bya Katonda, naye teri muntu atuula ku ntebe n'atatunuulira bigere bye we biri. Naye olw'ebibi byaffe Katonda akwesa amaaso ge. Takyagana kutunuulira byeri ku nsi, takyagana kutunuulira abantu be bali ku nsi. Olw'ebibi byaffe bye bitwawudde ne Katonda, obulimba butwawudde ne Katonda, okuwaayiriza kutwawukanyidde ne Katonda. Katonda tulinganga kwegamba alinganga atatuwulira, naye akugamba jangu. Jangu. Mukama mwesigwa akugamba jangu muteese mwembi. Ekitabo ky'Isaya olunyiriri olusooka essuula esooka olunyiriri lwa 18 yagamba nti mujje tuteese fembi. Ebibi byonna ebinaaba bitwakavu ng'olugoye olumyufu, kale binaaba bitukuvu, binaatukula ng'omuzira. Katonda mwesigwa asobola okuggyawo ekibi kyo kasita gwe weeyama okutambulira mu maaso ge. Akugamba jangu, ebikulemye jangu. Togenda mu kibi kubanga onoonya mukisa. Togenda mu kibi kubanga onoonya mwami. Togenda mu kibi kubanga onoonya zadde. Katonda asobola okukuwa ezzadde. Tofaayo ku myaka gy'oliko. Togenda mu basamize, togenda mu kusaddaaka. Katonda ajja kukuwa ezzadde. Leka kufiiriza munno kubanga gwe tonnaba kufuna. Katonda akolera mu biro bye. Towaayiriza munno, toyogera ku munno bibi nti kubanga afunye omwami ogenda omusekeeterera omwogereko ebigambo eby'omusajja oyo amukyawa ayagale ggwe. Ekyo kibi, kijja kutebuka ekiseera okowole Mukama. Kale ojja kuwangula omusajja oyo omutwale mubeere mu bufumbo. Mukama akuuma ezzadde kubanga wakozesa olulimi lwo mu kwegamba, wakozesa akamwa ko mu by'obulimba. So banaye tukomewo eri Mukama. Omwaka guno tunoonye Katonda nga bwe tutamunoonyangako, twagale Katonda nga bwe tutamwagalangako. Katonda atuwadde omukisa ogukomawo gy'ali, ogwetereeza, ogwerongoosa mu maaso ge. So mukomewo eri Katonda. Okitegeera, tukomewo tuve mu gundi. Olunyiriri lwa 2 tuli mu ssuula ya 59 Isaaya olunyiriri lwa 2 lugambye nti era omununuzi alijja e Sayuuni n'eri abo abaakyuka okuva mu kusobya.
mu Yakobo bw'ayogera Mukama Katonda agenda kujja gy'oli singa oba wakyuka nova mu kusobya nova mu kukola ebibi agenda kujja gy'oli era alina endagaano gy'ayagala okukola naawe olw'erumu lugambye nti nange eno y'endagaano yange gye ndagaana naabo bw'ayogera Mukama omwoyo gwange oguli ku ggwe n'ebigambo byange ntadde mu kamwako tebivengamu mu kamwako newankubadde mu kamwa k'ezzadde lyo newankubadde mu kamwa k'ezzadde ly'ezzadde lyo bw'ayogera Mukama okusooka kaakano n'emirembe bwe tuva mu kusobya Katonda alina endagaano gy'akola naffe ateeka ekigambo kye mu kamwa kaffe omwoyo gwe gubeera mu ffe abaana baffe bafuna emirembe balungamizibwa ekigambo kya Katonda Bebule egambye nti abaana baffe banaayigirizibwanga Mukama n'emirembe gyabwe ginaabeeranga bingi so bwe tuva mu makubo amabi abaana baffe baggulirwawo emikisa Katonda atambula nabo naye bwe tuba tukyakola ebibi n'abaana baffe tuba tubateredde enkonge mu maaso ga Katonda so tuveeyo Katonda alina ebigambo ebirungi by'ayogera gy'oli alina ebirowoozo ebirungi gy'oli singa oba onoova mu kusobya kwo mukomewo tunoonye Mukama Katonda mwesigwa tujja mulaba tujja kulaba amaaso ga Katonda tujja kulaba omukono gwa Katonda tujja kubanga tusaba nga atwanukula tujja kubanga tumukoowola nga atulokola nga ne bwe tusaba endwadde nga ziganye ziremye abasawo Katonda muwonya agambye omukono gwe teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola Katonda akyakuyinza okulokola mu kuva mu eyo embeera ebadde kutwala awalala Katonda akyayinza okulokola okuva mu obwo obwavu bwo mw'okwo okusobya kwo okubadde kukwawudde ne Katonda gwe kasita omugamba Mukama nzuuno ndokola Katonda mwesigwa awulira so baganda bantu tukomewo eri Katonda Katonda alina ebirowoozo ebirungi gye tuli omwaka guno alina ebirowoozo ebirungi gye tuli omwaka guno alina kyakulowooleza alina kyakutegekedde naye akugamba longoosa amakubo go longoosa ebikolwa byo omwaka guno naawe olaba omukono gwa Mukama noonya Katonda mukaabirire Katonda asobola okubala ezzigalo ly'okaaba n'amazima so tukaabirire Katonda tumunoonye tuve mu bibi byaffe tuve mu bikolwa byaffe ebibi tunoonye Katonda tutegeera tusonyiwagane toyiwa musaayi gwa muno kubanga kibanja toyiwa musaayi gwa muno kubanga mukazi toyiwa musaayi gwa muno kubanga musajja omwana wa muno gwotta gwotekako ekiso gwowa eddagala afe munnange naye muntu yatondebwa Katonda abaagala mulokoke muve mu bibi byammwe mulokoke muve mu bibi byammwe Yesu abaagala Yesu yabafiiririra singa siffe singa Yesu teyatufiirira bino tetwandibisomye byajja olw'okwagala kwa Katonda kwe yalina gye tuli so baganda bange twenenye tuve mu bibi byaffe Katonda mwesigwa akyayinza okuwulira mwesigwa akyayinza okulokola mwesigwa akyayinza okukolera ebyo byonna by'onoonya togenda mu makubo mabi nze mbabuulidde Katonda alina by'ayagala okukolera naye vaayo mu bikolwa bye ebibi vaayo mu kwonoona vaayo mu kwenda vaayo mu kuyiwa omusaayi vaayo mu kukola ekikolwa ekibi mukomeewo eri Katonda abaagala Katonda ye yakutondera yamanya ennaku z'ogenda omala ku nsi naye bw'ova mu nsi muno ogenda kutuukirawa enjiri bagibuulira towulira ne bw'ogiwulira tokola nga bw'egambye ogireka obulesi Katonda agamba kyusa amakubo go onoolaba omukono gwe Mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mbaagaliza omwaka omulungi ekisa kya Mukama kibakwateko omwaka guno mulabe omukono gwe omwaka guno mukoowole Katonda mumuwulire osabe obeere nga tonaba na kuva mu ssaalayo naye ng'owulidde okuddamu kwa Mukama Katonda abampeera omukisa mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo God loves you Yesu abaagala era abeetaaga agamba mukomeewo yali mu bye mwetaaga have a nice day